gulaga nti federation yakoze kyamaanyi nnyo okuba nti eyambako omuyimbi Alien Screen okuva mu komera. Tebajja tuuka ekiseera bagambe nti ebitongole bino bikoleddwawo oba groups zino ezikoleddwawo ez'abayimbi okuba nti zibayamba okulaakulana ate ziyamba abamenyi b'amateeka. No. Ensonga ya Alien Screen twali tulina okumuyambako. One, ogwali kusoosa okusiba. Okitegedde omusango ogwo byabaawo ttiimu ye esaidi ye ne balooya be ne bafuna entegeragana n'eddwaliro. Kino kigo ttiimu ye ne balooya be ne bafuna entegeragana n'ono omwana gwe bagamba yamutwaza ebuzira. Ekisegedde ne babikiriyalinga. Bwe bamala obikiriyalinga naffe tuba tufunye point we tuyingira nti kale kyekyetagisa tekyetagisa kabbeeyi tusobola okuteekamukko. Okigedde deni bw'anaaba avuddeyo kituula ne ntulaba ekyokola ekyokola. General gwe nga president w'abayimbi ebbanga lyonna lyomaze ng'oyimba abantu bakuze bakulaba abamu abakuze kati abamu bakulabye ng'okula ng'oyimba tebakusibangako tebakwatangako nti oba olina gwe wakubye yadde. Abayimbi abakuba abantu kifaananyi ki kye baba balaga eri abayimbi? Andi kati ebiseera ebisinga it is a character issue. Nze siri anule nze ndirule nze ntambulira wansi w'amateeka ate I respect people. Segedde ate ngezaako nnyo okulaba nti neewala obuvuyo kubanga nze I'm one of those people abaamera emyaka mingi ku street sleeping outside. Abennakivuba kubuulirira kati abamu bakyaliwo namali nakivuba awo ebbanga ddene. Owino abantu bonna abakadde mu Owino abo bamanyi nze nayingiranga Owino ng'olumu kuteme mu nsawo zange omuntu tagaa nti mbadde musalansawo kadde asuwaya naturally nkuze manye ennaku yange era nga nze njagala kubaana kuva mu mbeera eyo kuba nali sijaala kati sinza ate kukola buvuyo bwonna bwenza kuntwazaako ate mu kkomera ate embeera eyo nga sisobola kuyiya kiddako so mbadde ngambyewa kati kalakitazi olumu zinfaali oli bw'alabanga ebyokubeera okukola kyayagala kikimusanyusa you deal with it. At the end of the day, life is what you make it. And how I can tell people nadala abayimbi abajja abapya and say chuka time is going to come nga you really need to impress people in terms of bintu bingi engeri gyoyisaamu gyoyambala gyokola kinga bwolaba America omutindo gwetuuse omusajja Justin Timberlake baani akwata gitayi n'agiteeka ku mugongo najja n'akubira abantu emitwalo ena n'avaawo nga alina $1 million tu. Tosobola kufuna sente ezo zonna n'ozitwala nga totegeera obanga olinamu embeera etali ntuufu. Sijja gamba mbu abo abakola ebintu bye baagala eyo bayinza okuba nga tebali in a good shape or something. No, but life is what you make. You reap what you sow. So kyengezaako okuba advice abantu bagezeeko okola nti bakola byonna bye bakola naye babikole mu nkola ey'okwebeereramu. Oba okitegedde tomala nnyo budde mu bintu wastingira time. Spend more time in work and make money. Oba group zino zikyasiza oleeta obuzibu ebiseera ebisinga ne age matters time omuntu ebiseera ebisinga some people don't know how to tebamanyi kukwata maanyi abamu balaba nga that's what they want to do something but ebintu ebimu si byange nze nimukulembeze mulimu gwange gwa guidinga then n'abamateeka ne bakwasa amateeka mu ngeri yaabwe then siri wano kudda okubuulira abantu nti ojja kweyisa bwoti ojja kukola bwoti. Omulimu gwange gwa kuguidinga na kulaba nga tufuna fair play and policy nga kale nga tukulozinga ensonga ya award omuyimbi akulaba nga abatugamba nti waliwo engeri abayimbi bano gye basobola okuba nabo nominated oba osobola obayisaamu katono nnyo nawe basobola kukola kibabeere nominated abantu kye basinza okusooka okukola abayimbi bano nze nzembawo amagezi lwakuba tebagawulira. One, basobola tunda kyabwe era nze oluyimba olwo oluwira okigere music has no limit. Nze nayimba mu Luganda naye nga nyimba na musajja muzungu osegedde kuba mu Luganda olwo mwensobolera okugjayo ekinyusi kyange naye ate Oluganda olwo ndiyimba mu ngeri gyempita ng'oli ne bw'aba talumanyi awulira sound eyo nungi ate ne ndi presenting omuntu wange ndi Munayuganda ali eyo bw'awulira oba ali eyo n'alaba ku TV America oba ka YouTube wa n'awulira olulimi lwe ne bw'aba abadde akuba kyeyo awulira amaanyi
oli represented otegedde siga nti abantu tebayimba enzungu baziyimbe naye luyimbe mu ngeri gyowulya nti you are going to represent you people otegedde nze nkola ekintu ekyange kyemmanyi mu ngeri yange because tosobola kubeera international nga tumaze kubeera loko otegedde nakusooka kuba kaji ka loko bantu ne bamanya nti kale oyo mukiise waffe then nobakiikirira n'ebintu by'okugamba nti ogenda kubeera mu America mu Uganda oluusi biyinza okukalubiriza time change zenaba abazadde bonna kati bayigiriza baana baabwe enzungu osanga with the time oluzungu luli becoming a local language yawano and it will make sense someday but for now our local languages zokka zitusobola oluyitamu representing nze bwentyo nokukola so ati wange si yewe nkomeredde okukiikirira eggwanga abantu bangi baliyo balina ati waabwe era bagenda muleeta they are going to do better naye nze kinyinza oba encouraginga let them bring in their art bamutwisting in a better way than even me naye let them be let them be themselves babeere bo be true to yourself and represent your interests ojja kulaba nga bangi ezifaanaganya then ate n'abantu abali eyo yayagala kuwulira kintu kipya bw'awulira ekintu nga kipya nga takiwulirangako that's when they say wow so that wow factor matters kale nze namaliza ku saidi ya federation ekikuzo ekirala ekisinga okwebuzibwa abantu ekisanja kya kenzo kiggwako ddi abalala bamwesimbeko I think in the period of 3 years now I think kubanga constitution yaffe ewa 5 years lwansonga it's the first of its kind twakamala almost tugenda mu almost 2 years of struggle structuringa kati tujja kuba twamala structures zimaze oteja kati nga mulaba nti afande sali yawandise ebbaluwa n'agamba gende mu structures zammwe kati awo tutandise okuba nga tuggumira okitegeera then tugenda kuba twakamala awo nga tetulina okuwongera okuba nga tukola kuzinyweza then ogenda kulaba nga ebbanga liweddeko ng'oluusi tonnabakola nnyo infrastructure kuba ate awo tetunnatuuka kukwatawo because tubadde tukyali mu kukola structures zino ziyimirirewo okitegeera kati tugenda kudda mu infrastructure both digital and physical okitegedde skilling what empowerment in different way okedeko wali ku kya music ekiramu olinga alagambu nno ffe kennyini abayimbi abeera message okulaba nga tugenda mu awaadi ezo olwokuba twaba ku nono yaffe yogamu kenzo ng'ennyimba zo zonna tuzize tuli mu Luganda naye abalala bakopa amapiano ne bakopa ki amapiano si kibi gakopa kasita obanga oyongeddemu ekikyo fuse it in your own way buying an idea from somewhere is not bad naye make sure that okattamu ekirungo ekikyo copy and paste sometimes take one you can't impress anybody until obanga olina idea wegibayinze nojja nogifusing in your own way naye gwa bayinzeko idea n'alaba naga wow okay yanza kale ffe kyetwagala okularifyingeko oyongere okularifyingeko otangaze ku bbalu ya General Salim Saleje yawandiise liba promoters n'abayimbi twagala oyongere otangaze yavuddeyo ng'alaga nti ye abayimbi abagenda eggulu kubanga bamusaba obanga bamusabirizayo obusente nga mwe muli ne ba promoters yavuddeyo n'abagamba nti ekkubo lye balina okutunulira balina kutunuulira gwe presidential advisor in creatives ekisookera ddala ekigambo ky'okusabiriza ky'omwandisoose ne mukizza teri muntu atalina bizibu naye kisinga obukulu kubeera na ideas. Some people have good ideas, some people write proposals ezigenda ate okumeka okukola business so bazitwalayo ew'omukulu nti nyina idea bweti what do you think bwe tuteeka mu kino tukola bwe tuti ekigedde then wadde abagala handouts n'okugira tebabulamu naye abasinga batwalayo brilliant ideas enensi ezimbiddwa ku ideas ate nga zireetebwa individuals so saagala mu mixing ebino nti buli agende yaba agenze kusabiriza naye ati yabagobye this time around sigamba mbu yabagobye tabaagala teri muntu asingawo bakwagala bantu ng'afande Saloyo Gola ayagala nnyo abantu ate azimbye nnyo abantu yadedicating obulamu bwe bwonna eri abantu
kyova naye tabeera mu bibuga tabeera mu zimansioni notunula ne wansi neweewuunya yadedicatingira obulamu bwe bantu yasinga okubaagala era ne bano okubaga nti banaye mugende mu structures zammwe twazizimba kati zateredde yamaze kuzitereeza teyabasindise mu kiwowongole no era yagenza obasindika nti mugende mu structures zammwe mukolereeyo yamaze kuzitereeza era bwe banajja era bagenda kufuna okuyambibwa okuva mu ggwe okyegedde sinzenzeka tuli bangi naye yenyini afande salemu ali gavumenti yonna mweri okyegedde sinze just ndi mukulembeze wange okyegedde yes okyegedde yes naye nga mwali nnyo era abaagala era ajja bayamba era ajja babeererawo but through structures simple as that okubaga nga bwe nakugamba nti aa oyagala mmere nti tula wali bagireeta simple as that kitono ozze mu bulamu bwo bwonna bwonna bakuwakanya bayimbi banno n'abalala genosale okubasindikirawo tekigenda kukaluubizaamu okubeera nga paka kati waliwo abakyakuwakanya mu ndowooza be nze ninga obukulembeze buno bugabwa Katonda olwaleero wano we mutudde mwenna tutandika okwogera mu by'okukkiriza mu Katonda muyinza n'omaliriza nga buli omu awookenza agenzi ojja kusangawo musiraamu ojja kusangawo atali musiraamu ojja kusangawo omulokole protestant omukristaayo omukatoliki naye nga ffenna tuli Katonda kati Katonda ali abagobyeko era bonna abaweerayo mu ntegeragana zaabwe zakiri oba oli akkiriza nti nze nsaanidde oba oli alaba sisaanidde zekinkakatako omusaafinga President, waliwo groups ezimu ezibadde zitakolagana naawe gavumenti nabo bajje bakwegatteko mukwano gwange nze ndi wano okutereeza music industry kiri eri muntu kumanya nti yeetaaga nkirina najja oba ayina kyateesa oba kyawabula tutambulira sirina muntu yina gwe nkontana naye omulimu gwange gwa kuzimba sikuzimbula so kiri eri bantu kiri eri bo okulaba nti they need me bandetera idea zange kuba gwe bulooza nezisaanidde nebyenkola sibisobola gwe nyambye oti mu kifo kyogera mu mawulire ng'ondaalaasa lwaki tojja nombuulira ekyokukola osege abamu olumu abantu baba balina bintu byabwe birala naye omuntu ayagala okuyambira ddala bangi bazze ne bandetera brilliant ideas era zisitambulira ku magezi gange gokka magezi kwe tutambulira g'abantu bangi nnyo gye bali abalungi boolaba nga bazze mu mawulire you cannot solution tezigendera bw'oba olaba nga sisaanidde nga waliwo kyesimanyi lwaki oba tokijja n'okimbulira bw'oba oli muntu mulungi ddala kati President bano abantu abadde bajja nga baagalayo kasente wasale kati bwe banajja eno wadde tebalina ideas nga badde bakula ogenda tulina sako twateekawo sako era gavumenti n'egifandika ojja n'oleeta proposal yo ne tulaba oba esaanamu ekyo ky'osaba bwe tulaba nga kisaana tukuwa n'ogenda n'okola n'ozampola sako eno y'abakozi si byakuwa muntu kasente genda kulya gavumenti tekola ekyo gavumenti tegabira bantu sente mbugenda genda olyeko naye bakuwa n'oteeka mu bizinensi ofunamu n'ozza n'omulala najja n'afuna disipulini eyo ofuna mukwano gwange bino ebyokuwa omuntu nti alyemu waliwo kirabye gwe wuwo gye bakuzaala taatawo bwate bwakola President kitegeeza bamugema bagira badda wali ku pati noolaba balina ideas abalina business bagala kuinvestinga mu music video mu music shows you can give them a loan after making money they bring back ebintu by'omuntu nti akutta akasente atutta alidde nkyakomyewo tazemwagala kati bano abalwadde okugulu kumuluma mugema ng'ayagalayo kasente mugema tuze tumusapootinga era bw'omubuuza federation ezze musapootinga nnyo mulundi okutali kumwowemera President tebakutiisa nnyo mugugu tulaba ne bapromota abasuddewo I'm an advisor on creative mind you n'abafirimu bali wange n'abasiiziba n'ab'ebitabo n'abaki naye siri omu I have a team nina tiimu nnene enyambako
Mr. President, mu bayimbi oyinamu abaana n'ebyana. Waliwo abayimbi abakomplaininga nti bakuyita ogende ku show zaabwe obeerewo nga president togenda, era omukubbe yavuddewo Mickey Wine yanyiiga nnyo gwe butagenda ku show ye. Mickey Wine muganda wange nja kwogera naye ensonga lwaki saagendayo yakimanyi, naye naye akimanyi mu mutima mu mwoyo naliyo akimanyi. He knows how much I love him. That's my boy. Akimanyi naye naye amanyi embeera akimanyi. Mickey amanyi n'engeri gya he knows how much I like him. He knows ne lwakuba ayinza oba yanyiiga kuba ndi muganda we yandyagadde ndabewo naye embeera eriwo naye yagirawo segera ate nze siri musisi wamu. Awo wennyini ne Starboss omu ku bayimbi ku baana bo bewalera yavuddeyo n'agamba nti gula tebo ogende olabe ku show ye ng'akuba lugogo. Kanoonye ssente bwe naaba nzifuna Mukama yeebaza. Alhamdulillah. Wawo interview gye wakolako n'ogamba ekyasinga okwawuza ne muganda w'oyo kaali kasente agamba olimba Mickey Wine mbu walivuddeyo n'ogamba abantu ekituufu ezaali ssente bwe mwagendanga okuyimba buli omu baamuwangazizi n'emmotoka atambuliranga mu yiye. Nze saala kwogera nnyo ku Mickey Wine kubanga yali mukama wange and once a boss. Ate boss is always right. The boss is always right. You have to respect. Kale mpozi Musiramu abavubuka bangi tulina challenge mbu ebiseera ebisinga omuntu oba olina omulimu gw'okola banna abakubeerako ne bakumalamu amaanyi n'omuvamu amaanyi. Ki ekikukumya okulaba nga Steve ne bakwogere ng'osigala omuntu Katonda ate n'abantu abanjagala bangi. By the way, abantu abandeetako endere gye bali era bagikuba nnyo naye abanjagala bangi. Nze abantu abanjagala mukwano gwange wabalabako ekololo. I have the record of the biggest artist concert of all time. The biggest tour. naliyo Waliyo. N'olabako ku bantu omutwalo mulambe 40. N'olabako abantu omutwalo mulambe Kasese ani yali akikoze. So kati ekibana abayisaamu amaloboozi tubaleke. Tudde ku bali aba addinga vali n'ofuna ekyokulya n'ogula empale bweti. omwogezi oli aliyo gwemuwa kigambo ki? Amwogezi wange aliyo just nze nyina beebaza kuba nti bambeereddemu nange nja kwongera obabeereramu obuyimba tukukuba kati nakaleesa akatumusiime tumusinze kubanga omungu yatuyamba n'atuyisa ewabi. Kati bwe tubanga naye twasobodde omujjukira mu festival season eno ya Thanksgiving ate Mukama yeebazibwe nnyo and that's what we have to do. President nga tumaliriza waliwo blogs ezibadde zitambula nti there is a possible collaboration between you and Mama Hamab. You never know. Nga tumaliriza You never know. Time tells. Never say never. Okay, nga tumaliriza abantu bawe Christmas message ffe tukute. Mukama abawe omukisa. Nsaba omwaka guno Amin. gwe mu maanyi ag'ekika ekyawaggulu ogujja tugutandike mu maanyi agakyasinze tugumaleko ng'ate amaanyi mangi nnyo. Ensi yaffe Mukama agiwe emirembe n'essanyu. Obugagga bweyongere, families zeyongere, birungi byeyongere, Mukama ababeere. Nawe Namusiza nnyo mwenna gye muli. Mukama mulungi mwebale kubeerayo. Ekisookera ddala twagala okuyozaayoza okuddamu okuwangulira Uganda akoledde endala. Abannayuganda baalabye biyitangana okuva mu bazungu tebabitegeera. Awadi kyene yaze this time around era yavudde mu nsi ki? Yavudde America eyo. Nina oluyimba lwe nayimba n'omusajja bamuyita Chesi. Zana America. Musajja muzungu. Oluyimba olwo it's a remix. Yes. Oluyita Sky's no limit. Over your sky. Awadi zino abantu basinga beebuuza we ziba zizze zijjirako ki? Ye yatuuse mu ggwanga Uganda oba tonnabakuba nti ekutuukako. Tennabakujja bagenda gishipinga bushipings kulaba ng'etuuka. Awadi zijjirako ki? Ekibuuzo ekyo kitambula nnyo. Zijjirako opportunities nnyingi. Ekisookera ddala gwe ng'omuntu zikyusa obulamu bwo kubanga ofuna connections ez'enjawulo. Endala zijjirako okuwerako akasente, endala zijja nga tekuli naye nga kuliko benefits ez'enjawulo. Kibeera nga bwe nalaba omuntu bw'anaawagula any medal.
awaadi yazze negirako n'ebigambo eby'abantu abalala nga bagamba engeri ennaku gino gyoslowingamu mu kuta music ne bayimbi bano batandise okwewalikira nti ng'ate gwabadde arepresentinze ensi yogireseewa mu nsonga y'okubanga ogitunda mu mawanga amalala. abadde kyandolinga kintu kya copyright yo tusobole okutandika okubeera aggressive in the business at least tuterezeza ground tekyembaddeko okusingira ddala ndowooza era tekyewunyisa music mungi gwenderedizinze nga tanaba kufuna value naye tuli mu kulwana kulanga music wakafuna value then bwatunamala okutereeza ekyo then tugenda kuddamu tutemizinga starting next year but locally nalina concentratingamu wano okusobola okutereeza ground ya local of course nyinako enyimba nyingi nakati nyinako hit gyebayita tumusinze abantu webagambidde nti Kenzo alabika ali mu retirement yatandise kweyimbira gospel na nyimba zimufuula kubeera comfortable. tuli mu season gyetulimu Thanksgiving period ebyo byetukoleramu okitegere tugenda mu kwebaza Mukama kutukkiriza kumala ku mwaka okitegere kati what do you expect. Omuyimbi Daddy Andrew yavaayo Beanako najja n'agamba nti Eddie Kenzo tagwana kifo kye baamuwa. Ka message wakafunako ako wakawulirako. Mbambiraba ku mitiika. Nga membe yaliko mu federation n'avaayo awateekingako responsibility okubunoonyaako omubuuze ki ekimusumbuwa. Teri atali mu federation just bayinza oba tebamanyi bunonya. Ne federation yo bw'eba ekola policy tekolerako ono noli kyokubiri federation tedealinga na individuals we deal with associations. Okisegedde kati teri tuba tukola policy tetukolerako ono oba oli bya general industry okisegedde eri individual member mbwe yakujjako oli ogamba nti idea eyo ngikkiririzaamu mulimu abagikkiririzaamu idea ebeewo mulimu agamba abe bitabaawo naye ate ekyo si kyekikulu ffe si kyetululibwa ekikulu kukola mulimu gugenda kuyamba industry ebisi byagamba mbu tuli mu kunoonya abantu bane mugye mugathalingaawo ffena abantu betusinga okwetaaga beba balina ideas ezigenda okutuyambako okulaba nga tugavaninga bulungi music industry. Ebimu ku bisumbuwa Daddy Andrew era byatera okuvaayo openly n'ayogera nti okozeseza federation okubanga weetereza gwe ng'omuntu mabega okonyeeko ne ku corporate n'agamba nti ebiba bivaako dda. Kati simanyi byabijja waziri we work day and night okulaba nga ebintu tubitereeza era tulina where to trace. He should come and get to know the information from inside. Ffenna tukimanyi nti omwaka eguba guggwako parliament egenda mu kuwummulamu ensonga yaffe ey'abantu abali mu creative etuuseewa eya copyright kuba yeesinga okuba nti tukyakinyesinga naye sofa twasooka tuva mu parliament tugenda mpaka mu cabinet okisegedde naye president n'alaba nga waliwo ekyali kitamu kyatategedde bulungi naddala ekintu kya ownership obwannannyini yali agamba gating eno temwagikola bulungi yagiyita senyenge yaga senyenge ensonga ya senyenge eno njagala mpuli nti omuntu bw'amala okola oluyimba lwe obwannannyini obwo oluyimba lwe n'atugeraageranyiriza ku nte naga nti nze nyina ente yange naye bweva ewange negende wa neiba asobola ogenda nenjijjayo okisegedde oli bwajja mugeti mu faamu yange najjamu ente yange nagisomosa senyenge eno sobola omukwata nagamba mugende nakubira ne bainginia wa state house already netukikwatagana nabo okulaba nga tukyandolinga ekyo okulaba nga tufuna obwannannyini ku luyimba nti bwemala okulikodinga oluyimba register the song okisegedde lumanyibwe nti lulwo era anaalukozesa nga tumukkiriza agenda vunaanibwa bwati era oluyimba ono sprint sheet egenda kubeera eti ati mulukoze naani ani atwala kyenkana kye percentages and all na kiwanvu naye ba engineers badde batudde nekiba kirambika bulungi naffe netuteekayo ebirowoozo byaffe omwedda we tuli and we are waiting to go back to state house tusobole okuba nga tulinamu president then atuwulire what is next awe tuli naye nga we are past cabinet already. Musiraamu ku kya Daddy Andrew ku bimu ebisinga omunyiiza mbu waliwo oluyimba lwe yali akoledde n'okwata ddemo n'ogitwala gwe n'ogikolera walala honestly speaking I don't want to be controversial bisegedde ekinsonga zonna ezikwatagana n'ani azikiririzaamu ani atanzikirizaamu ebyo si byake
zisobola gaana abantu kundaba ngeri gye baagala bati ekyomukisa omulungi tulonda mu constitution yaffe kiseera kibwe kinaba kivuddeko ekiweddeko ekyaffe then abalala basobola kujja ne besimbawo ne babalonda bonna bo taking over the federation or associations naye kati nze okudda ntandika okudiscussinga individuals and how they perceive me, it's none of my business. Siyinza kugaana kundaba nga bw'oyagala naye nze omulimu gwange gwakukola mulimu gwe nnyina kukola and then at the end of the day results esobola okweyogerera. Ku byonna ebyayogerwa yeewadde agamba nti byalaga nti si mumativu abantu abamu bamanyi yali part of federation yavaayo oba akyaliyo simanyi nze nkugambye fe aba federation we deal with associations is affiliating a federation, then the members by dealing an associations they associate there, then the associations come and affiliate with us. What they tukola tubikolera ngera bigenda ku benefiting individuals need to dealing other groups. Does it make sense? Olugambo lwabadde lutambula